we bagamba bafuba Akileo Kivumba Edi Mutwe ekituufu ensonga ziri political mwene mukimanyi nti ensonga zava ku butakkanya bwa mukulu Mpuuga de Mapuuga Mr. Lukaaga awamu ne President Kyagulanyi Ssentamu kubanga ensonga bwezito bwe ziri tujja zoogera nga bwe ziri oba mukola kya tewaliyo ekyamanyi kye musobola kukola kubanga ze ndwedde okufa leero oba okufa enkya ku lw'eggwanga lyange ate mwanzitadde omuntu omala omusodomaizinga n'omugyamu amanyi kyemugamba nazaalibwa gana amanyi ndi bwe nti kati omaze okunzigyamu amanyi onkozesa ng'omukazi mu kabina oyagala nzizeeko ki sikyasobola kugenda mu kikolwa kwegatta na mukazi ng'omusajja bw'abeera oyagala njogere ki osubiramu ki bino byonna mu bitukola mwagala okututyoboola tufuuke baswavu tetusobola kuswala nga twerwanako mmwe mugenda okuswala ne bazzukulu abazzukulu bammwe babasiba lwa byabufuzi nga n'ababasiba tubamanyi era mwebali mu mpaaba nga tusaba kootereme kwegatta kwabo ababasibisa ngebasiba ebbanga tebana bakuwulizibwa kusaba kwabwe okweyimira. Tuli basanyufu nti olunaku olwaleero okweyimirirwa kwa bannaffe kuliriddwa bulijjo kye tulindiridde nga tugamba naye wiiki ku wiiki mwezi ku mwezi nga abantu bano tebayitibwa mu kooti otesobola okuwulira okweyimirirwa kwabwe kirungi nti kimaze ne kibeerawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kyaddaaki olunaku olwaleero essuubi liringa erirabiseewo. Oyinza okugamba nti omuntu asobola okuteekako kasimayiro newankubadde abasibe tebannava mu kkomera. Bataddewo olunaku olw'okuwulira omusango gwabwe. Kino kirungi kuba ebbanga ery'emyezi 7 lye bamazeeyo bwe libeera nga lino essa lituukiddwako era tugamba nti weewaawo tugenda kubeera nga tutegeera ebivudde mu kkooti. Rob Joel Ssennyonyi alina byayogedde, Secretary General S.G. Rubongo alina byayogedde, ne munnamateeka waabwe Sam Moyizi alina byayogedde, so nga ne Shamimu Malende alina byavuddeyo n'atugamba. Mu ngeri emu abantu batandise okwemulugunya ku bannamateeka abazze bagamba nti bamaanyi mu kibiina kya NUP omuli Medad Lubega Sseggona nga babuuza ddi lwe banaabeera mu misango gy'abaana bano. Lwaki balabikira mu birala ebiri ebweru w'ekibiina? Ebyo si byaffe, ogenda kubeera nga nabyo obitegeera mukwano gwange. Amawulire mangi ge tukuleetedde. Jeno Damulira yali yeegaana okubeera emabega wa gavubuka gaakawuula ganagakuba abantu. Yavuddeyo n'akonfaminga nti ali mabega waabwe era n'abawana ne mandate okubeera nga balondoola akalulu akajja. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Kanso Luyimbazi Nalukoola tumulina, avuddewo bubi ne Michael Mabike, so nga tosubwa Father Musaala agamba dino Sanja Bisi lyennyini lye tulina eryabeefuula mbu opposition abamu nga baggulawo otubiinabiina otulinga oba nkookedde. Nyiza okuba nkookedde. Kale awo we tugenda okubeera nga tutambulira enteekateeka nnene ddala nnyo gye tulina. Twegatteko katukole bwe tuti tukomewo. Kale tubaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, webale kubeera ng'otwegasseeko, kyokola kya muwendo. Sirinzeka ndi ne muganda wange Robert Senior omukugu wali okubeera nga akuweereza.
ayina bye yayogedde olunaku olwajjo nagenza okulaba Robert mutuufu ne nga Robert ono Robert kiki kyolina kyogenda otuwa okuva ebunaayira okusinziira ng'egagenda mu maaso n'okutambula waliwo essimu gye twabategeezezaako olunaku lw'eggulo eyabaddewo wakati w'abakulembeze okuva ku Bulaaya n'omukulembeze wa Ukraine nga boogerezaganyaamu ne Trump kw'otadde James David Vance oba JD Vance amyuka Trump ku kigenda okubeerawo enkya kati nga baagala awulire sayidi yaabwe bo nga bo kubanga oluteeseganya olugenda okubaawo Ukraine tegenda kuba involved physically kati ejjo baawulidde ne wabaako bye bamugamba era naye n'abaanukula n'abasuubiza n'okuddamu bakubira essimu bye tugenda okubeera tugenda okulaba nawulidde ekirombe ekyayiise ekya Gorodi tugendeeyo genda tukyetegereze nakyo naye bakkiriza tugende tulonde etufune ku Gorodi mpozi ng'ogenze mu nkola ey'okununula waliwo abaafudde sofa babadde tebannafa naye bakazuulako 322 bakyali wansi kale tugenda beera nga tubitunuulira biri wali mundaawo wano ku mulirwano mu ggwanga lya Kenya tugenda Tanzania rather tugenda beera nga tutambulira awo tukkirize producer osooka otuwa akatambi ka General Damulira tutandikira awo General Damulira abo be bali mu security y'eggwanga mutuwe nze nja kuba ntunula era nja kuba mpulira wenaawulira nga waliwo ekipiira kyebookeza kuba Kampala yonna eri wano muba komanda ba Kampala ate buli omuntu wali wano mulina enamba yange wenaalaba nga waliwo ekipiira ekyase okyakukolera erinnya lya jjajja wange yako emyaka 10 twagala ekintu kimu mirembe mu kibuga n'ebitundu bya Uganda byonna muyite mu kalulu ate obulamu bugende mu maaso fena butunyumira General Damulira mumuwulidde ebigambo abadde abyogera mu Luganda twalaba ebivubuka in fact katono nnyo amawulire agaakajja akirewo kivumbi bamugjeeyo ate Masaka ne babaleeta obbavunaana emisango emirala e Kampala tugenda kwongera obitunuulira maaso awo we tujja giri ekuba omunaku tekya Uganda akyali ku giri tulinga abafunyewo kalembereza ate bagamba waliwo emirala egigenda okubeera nga gye baggulwako mawulire si malungi General Damulira amawulire gavayo nga bagamba y'omu ku basajja abatwala jaati in fact yakulira jaati n'abyewakana General Damulira bamukwasa enteekateeka eya ghetto structure ogenda wansi eyatunulira abaana ba ghetto abakolemu omulimu baveemu ebyomugaso mu nsi bwe yatuuka embaale kyamuwaliriza kukwata ndowooza yali DPC amusibe kubanga agaana abavubuka okunywa enjaga biri ku rekodi Damulira y'omuwulira ng'agamba akwasizza abavubuka obuvunaanyizibwa mu kalulu akajja balondoole n'okutunulira ani anaabaayo ky'ebipiira jeno omulamwa gwaliko tasaze layini okuva ku byayina okukola era okwo kuba kusaza layini kubanga mbadde nsuubira otunulira abavubuka be yateeka mu kibinja ekya jaati be bamu ku bavubuka be bamusindika oba oli awo okuteekamu ekirowoozo ekyokubaako ne kibatandikawo nti akasente konna akagenda okubaweebwa mu ssaka ez'enjawulo batandikewo ekintu kye beekolera ne kati gw'obakutte obawugudde ate obaleetedde okukola ebikolwa ebibi ku bannaabwe nze ndaba
kuba kati we bamuwa omulimu ogwo oba obuvunaanyizibwa obwo aba afuuse mukulembeze automatically kati mu bukulembeze ye engeri gy'akitegeeramu kimuleetera kukola ekyo kubanga bino tubirabye mu mbeera nnyingi omukulembeze wa Dog Nation wonna wabadde atuuka effujjo libadde liva nnyo mu bavubuka. We are talking about Dog Nation. Yes. Effujjo eggwanga eryo ery'abantu abategeera ng'embwa. Njagala batukootinge bulungi. Yes, Dog Nation. Kati nze ekintu kino ne poliisi engeri gyakuttemu ebintu kubanga era bw'oba owulira nze mbadde mbiraba ku TV. Omukulembeze w'eggwanga ly'embwa. Abantu basobodde okuwa omukisa ne boogera waaba akuŋŋaanidde abavubuka era ogenda okuwulira speech oba okwogera kwe bawa nga balinga be bawandiikidde obuwandiikizi ebintu ne babissa mu mitwe ne babisoma ne bakuraminga kati ekyo kiba ekifaananyi ekikakasa nti mu kalulu ke tugendamu bano balinga be baguruuminga okubaako mission gye batuukiriza. Omanyi Robert waliwo ekintu ekiremye gavumenti ya Mwami Museveni okutegeera. Okulwanyisa Bobi Wine teweetaaga kuleka bavubuka kukola bikolwa bikyamu bave ku Bobi Wine. Weetaaga kukola bannayuganda bye beetaaga. Bwe bali kitegeera nti Bobi Wine talina amaanyi bannayuganda be bagamuwa. Bannayuganda baagala ki? Baagala ebyo Bobi Wine byakiikirira. Era bamutunuuliranga kyekisumuluzo ekisobola okuggulawo eddembe n'essanyu. Ensawo zaabwe zibe nnungi, abaana bwe basoma, amalwaliro gabeemu n'eddagala nga buli muntu asobola okuaccess service. Bajja kufuna emirembe. Naggwe kye munaakoma okubeera nga mutaddewo kulwanyisa Bobi Wine. Then mwerabidde idea yo yatuula mu bantu. Engeri y'okulwanyisa idea temwereega na kuba bantu, temwereega kusiba baana b'abantu, temwereega kuleka bantu abo abaana be muli mu kuzimba olwaleero nga mubalaga balwane Kyagulanyi. Bagenda tuuka ekiseera babave mu control. Mulabe Uganda ng'efuuse ey'abakateero, twabyogeddeko olunaku olwajjo, ng'efuuse ey'abakateero be mwaleeta nga mulowooza mujja kubaako we mubakomya, bajja tuuka ekiseera nga temukyasobola bakontrolinga. Ensi ebafuukira ekisi. Teweetaaga kulwana Bobi Wine, weetaaga kuteekawo sisitimu ebeere ng'ekola. Okitegeera nti sisitimu eyo leka sisitimu yo nga yo erwane gwe kyolowooza nti opponent wo si kulwana physically. Kati eyo enwana gye balwana yakijega kubanga kati buno obutwa bwe bali mu kusiga mu bano tomanya omudumu gw'emmundu gwe batunuza mu bantu saawa yonna nabo gusobola okubakyukira. Okitegedde ekyo? Kuba kati ono gw'oguruuminga gw'olowooza agenda sigalawo. Okitegedde? Ajja getinga used ku kintu ky'omutaddemu atuuke nga takyakutya, takyatwala biragiro byo. Yes. Ngawulira naye yeetengeredde ajja afundikira emmundu agitunuzamu. Ekinavamu ekyo Uganda kutandika funa bubinja buwanjawulo ate bubalumya omutwe. So Jeno Damulira mu kigambo nga kimu bibiri. Abaana bano balowooza mikwano gya gavumenti era balowooza nti gavumenti ebaagala, yo gavumenti ebaagala. Gavumenti tesobola kubaagala. Omanyi waliwo ekika ky'ebikoola ekiyitibwa ebikookooma. Omanyi enkwesa gye bikozesebwa gyesagala twogereko. Kati gavumenti abaana bano balinga bikookooma. Omulimu gwabwe gwa kukozesebwa eri gavumenti. Bali mu bayitirako kati. Exactly. Sinziraawo wennyini obawa amagezi. Gwe omuvubuka ali eyo nga Jeno Damuli ayimiridde mu maaso go takuwadde ntandikwa ya mulimu naye ng'ali mu kugava mu by'obufuzi. Ali mu kugamba toddamu kwogera kuba ebyobufuzi bya bulijjo byebyo bya bulijjo bye tuyitamu. Wa omuvubuka oyo amagezi mu ddakiika ng'emu bbiri. Amagezi ge nnyinza okuwa omuvubuka oyo before nga tannalaba Jeno Damulira njagala ajjukire obulamu bwabaddemu n'essuubi lyabaddeko olugendo lwabaddeko ono nga tannajja mu bulamu kubanga ono azze n'akulaga nti azze kukyankalanya kati nandiyagadde
bw'obanga obadde oyinako ky'obadde otandise okukola before nga tonnamulaba nga tannajja gy'oli tomuwa mukisa ate nawe tokiwa ndowooza yakubiri nti oba otandika okupimaapima ofa kyakuteekamu obudde towaayo budde obwo sigala ku kino kubanga ekigendererwa ng'abavubuka tukkiriza olugendo luli lumu missoni eri emu kulaba ng'enkyukakyuka gye twogerako essaawa zino tugiteeka mu nkola tegenda teekebwa mu nkola na nkola ya General Damulira gy'agenda mu maaso n'okusiga mu bavubuka bano nze nandyagadde nnyo bave mu bintu ebisuubizibwa oba abalimbye n'obusente busukaali buki ebyo babadde nga babifuna. So kale byebyo General Damulira bw'atyo agenda mu maaso n'okubeera nga abavubuka abawe essuubi naye nga lyakiyita mu lujja teririyo. So kale bwe tuba nga tuvuddeko awo katwolekereko mwe bibadde mu kkooti olunaku olwaleero. Katusooke ewa General Muhoozi Kainerugaba tuyingire ebya kkooti. Bino si biwanvu nnyo nga bw'olengera awo. General Muhoozi ye CDF w'eggwanga yavuddeyo ku mukutu gwo gwa X n'agamba kumbe what is Ssenyonyi in this country? What is Ssenyonyi in this country? Ssenyonyi yani mu ggwanga lino. Ssenyonyi teyakoze ensobi. N'agenda waggulu n'agamba when you sober up do a Google search. Kati ekya General Muhoozi okiwulidde. Ssenyonyi kiyazzeemu tukitapute mu Luganda. Bw'obanga oli bw'obanga otegeera bulungi ng'oli mu sensezo nga wooli awo otegeera bulungi genda ku Google onoonye Ssenyonyi yani. Ssenyonyi areplyinga General Muhoozi. Njagala kubuuza abatulaba General Muhoozi we yakoledde ekyo tuddamu kiri yabadde soba yabadde mulamu bulungi okubanga atuuse ku level egamba nti Ssenyonyi yani mu ggwanga lino. Kati tweet season emirundi gyonna gye zigenze mu maaso n'okujja kitondawo ekibuuzo ekyo kubanga teri muntu ali mu ofiisi nga gy'alimu ayinza kukola kintu kino. Nze ng'omuntu ndowooza ekibuuzo kino nze ku lwange kankiddiremu wano n'omuwuliriza osanga anaatuwa ekiki bagenda tubuulira era mu comment section twesangeyo tugenda kwesangayo. Ono tabangako soba kubanga waliwo embeera ya Nema bwejja mu Lubigi bwejja Nansana kitaawe kennyini yasooka okugamba nti yawulidde omubaka wa Parliament gwe bayita Ssenyonyi kati nga n'ekiraga Ssenyonyi tamumanyi. Abantu bano balekeraawo embeera ey'okwesiruwaza ey'okwandamayininga okwandamayininga kubanga babeera babamanyi. Nakugamba ekimu ku kiruma CDF nti ettutumu abasajja bano lye balina waabeera yonna gy'ali yandigambye nze yandibadde ki abeera nalyo naye kino tebakyewa bakolerera kikolerere. Bano baasituka ne bavayo ne beeteekawo nti tuutuno tuzze oba okitegeera ensi nebategeera ne bayita mu miggo mu tiyagas mu bikonde mu buli kimu. Kati gwe ssebo ovudde gy'ovudde otandise okubeegomba otaddewo ne statement egamba yandibadde nze sibbo niweerabira nti ssebo nabo tebaava buvyeri ne baloota nga bw'oloota bakikoleredde wakati mu kunyigirizibwa era ne bannayuganda ne basiima ne bagamba ye bano batuufu si baddiikuula nga bali. Kati nno nze tweet eno njijjamu ebintu nga bibiri. Ekisooka General nga General w'amaanyi mu ggwanga naye amaanyi agamuweereddwa taata we ne system enfu gye bazimbye. General Muhoozi baakolako birthday n'etambula kumpi omwaka mulamba ne bagikola mu bitundu by'eggwanga byonna naye nga birthday bo bennyini be beesasulira abagenda ogibeerako.
ekirala lwaki General Muhoozi kakkanya nnyo tubayita abavubuka bano? Muhoozi ali 51 years, Bobi Wine ali myaka 44 ebimu ku biruma mwami Muhoozi byangu nnyo. Bobi Wine ng'akyali muyimbi, bano bamuyitanga nga bamuwa akasente n'abayimbiramu, okitegedde, era nga balabira ddala muyimbi ali awo. Bobi Wine bw'akyusa obwanga era yali mukwano gwabwe nnyo kubanga baali bamuyitanga abayimbi aba bulijjo, kazanyiikirizi, alina okuyimba bamusasula agende. Bw'akyusa obwanga n'ayimirira mu ntebe ennene ey'eggwanga, twawulira Muhoozi nga agamba nti abantu bange bansabye tusinkane ne muganda wange Bobi Wine twogerezeganye, tujja kwogera tuli ba mikwano. Bobi Wine n'agamba kakati bino biralamu. Bw'agaana omukulu n'akyusa n'agamba nange sikyayagala ako ka Bobi kati ne kafuuka ka. Naye nga tukimanyi mu family ya mwami Museveni yonna ng'ogyetoolodde tewali ateegayiridde Bobi Wine musinkana. General Salim Saleh yasaba, Toyota yasaba, Nzeire yasaba, mwami Museveni yasembeye ali mu kuyita mu iPod. Kati ne Sodo yavuddeyo n'ategeeza. Sodo muganda wa Museveni. Yes. Bwawulira nti mwami Kyagulanyi ajja Essembabule, ajja genda amulabe era awulirize. In fact njirabyeko video eyo. Family yonna eri wakati mu kwegomba oyo gwe baali batwalanga atasaanidde omuyimbi Just Mia Kayimbi akoma Just kukuba omuyimbi. Bobi Wine bw'akyala ku mukutu gwa Citizen TV mu ggwanga erya Kenya, baamubuuza ku bigambo Muhoozi byayogera, n'agamba kijja kubeera kya bulyazaamaanya bwe ntandika okwogera ku kaana. Level gye ndiko twogera nga bakulembeze. Ekisooka Muhoozi akyali musirikale magye. Bwe tuba tuteesa ne bwe tuba tutudde na kitaawe ayina kubeera wansi wa kitanda, emboozi zaffe tezimukwatako, talina waziyingiryamu, wamagye omwana obwana. Kati Muhoozi akiwulira ekyo ku mutima n'atulira Joel Ssenyonyi muto, leero ensi emukutte emutadde mu bbanga bweti. N'atunuulya Bobi Wine amulaba muto, amusinga, ayina ssente, ayina zibbanka, ayina amagye, ayina buli kimu, talina kyali. Kati Ssenyonyi kyeyagambye nti bw'oba oli mu mbeera ze z'obuntu ng'oli soba, ng'oli mu sense zo eziri nomo, genda ku Google, ye byalaba mu ggwanga alaba full figure kubeera nga ye yalina okukubira Uganda Airline akalango. Kale byebyo CDF ensi yo bw'atyo bw'agiraba ate tetumunenya. Buli muntu endowooza ekyo eky'obugagga kye, kati ye endowooza bw'atyo ebintu wabiraba ekyo kyo tosobola kimunenyeza. Ye bw'abiraba tetujja kubeera nga tulwawo. Tugenze mu kooti olwaleero, baganda baffe Wakabi Smart, Eddie Mutwe, Gaddafi, General Gaddafi baleeteddwa, Akireewo Kivumbi baleeteddwa mu kooti. Ebibadde mu kooti obunkenke bubadde bw'amaanyi okuva we baleeteddwa. Leero poliisi, magye, abakulembeze beekulumudde okuva mu kibiina kya NUP okubeerawo. Oyo Namayanja ye mmeeya wa Masaka City, Joel Ssenyonyi alabiddwako ng'atuuka, Lina Zedriga mumyuka, bannamateeka ab'enjawulo SG abaddewo. Kwegamba kooti ebadde ekubyeko abantu ab'amaanyi ab'enkizo, era olwayo kibadde kisuubirwa nti bayinza obbafunira bail, ne babafulumya ne basobola okubeera nga bakola ki, nga bafuna eddembe lyabwe, bawoze nga bava ebweru. Ekintu kino tekisobose. Mu butasoboka waliwo ebigambo ebitubuuliddwa kye tutegedde nti bakomawo 22
mbadde wano nonzijukiza nti eza-22 ate ne Bobby Yanga zaakomawo kitegeeza tujja kubeera mu kooti 2 e Masaka neeno Bobby Yanga tulabe oba bamuwa ne bano nga babawa leader of opposition abadde atuuka. Robert oba tusooke tuzanye obutambi buno abakulu babawulire then tujje tulyoke tuwe ndowooza zaffe zino ndowooza zaffe soko tuwe ku Joel Ssenyonyi Shamim Malende okay abayima bonna tubalese wabula waliwo empapula ezetaga okuleeta mu bikikozi olwo ensala ebeere ng'eweebwa naye ng'olunaku tulufunye bulungi mwebale nnyo mwenna abazze mu bungi n'abo abayimiridde abantu baffe katuve mu kooti katufuneke okutulikyezera tuzibaweerishe. It is everything to do with politics. So our hope is that court will deem it fit to grant them bail. Tuli basanyufu nti olunaku olwaleero okweyimirirwa kw'abannaffe kuliriddwa. Bulijjo kye tulindiridde nga tugamba naye wiiki ku wiiki mwezi ku mwezi nga abantu bano tebayitibwa mu kooti esobola okuwulira okweyimirirwa kwabwe. Kirungi nti kimaze ne kibeerawo. Kooti etugambe nti ennaku z'omwezi 22 ejja kuwa ensala yaayo. Katusuubire nti kooti abantu bano ejja bata kakalo kaayo. Kubanga abantu bano kati nga eri mutwe akyayina obulumi akyetaaga okufuna obujjanjabi. Ate kooti yali ekisazeewo agenda afuna obujjanjabi katusuubira n'ateebwa kakalo ka kooti ne banne bafune obujjanjabi. Naye tewali kweraliikirira nti abantu bano basobola okudduka eri mutwe akirewo kivumbi n'abalala balina emisango emirala okuva mu kooti y'amagye naki gye bakyawoza aba batatakalu ka kooti tebaddukanga tebalina kyabulirira kubanga ino emisango mitweteke tebalina kye beekweka katusuubire nti kooti ejja kubata akalu ka kooti. Amateeka kirwanirira okulaba nti nno abasibe tulowooza nti babalanga bwemage babasiba lwa byabufuzi nga n'ababasiba tubamanye era mwebali mu mpaaba nga tusaba kooti ereme kwegatta kwabo ababasibisa ng'ebasiba ebbanga nga tebana bakuwulizibwa tusaba kwabwe okweyimirira. Tufunye omukisa emyezi gigenda kwera 7 mu application oba mu kusaba okwandiwe mu mateeka okwandiwuliziddwa mu nnaku 3 naye era waakiri tuwuliziddwa olwaleero. Tutaddeyo buli kyetaagisa mu mateeka, tutaddeyo buli kyetaagisa mu kweyimirira abantu bano mu mateeka n'ebyo ebitono ebitali mu mateeka ag'essimba bye batusabye nga ID z'abamu nazo tugenda zireeta. Ekitulaga nti nno bwe kiba kooti bwe bayakuba y'amazima ba kooti tenoonya nti omuntu avunaaniddwa anaakomawo okusobola okuliza omusango gwe oba nedda. Tusuubira obupapulizo bwonna tubutuukiriza. Twebaza abantu bonna abazze tusobola kuleeta amateeka nga tebali beeyimiridde. Twebaza honorable members of parliament ab'NUP ababaddewo naffe. Twebaza ekibiina ky'NUP ekirwaniridde abasibe bano entakera nga naffe bakuliida kituyamba mu twetaaga obuyambi okutuwoleeza abantu baffe. Yatusuubira ennaku z'omwezi 22 tujja kufuna bannaffe bano abalwanyi baffe nga beeyimiriddwa nga kooti ekkiriza bagumire ekkakalo ka kooti. Tulaba kanso tulaba nga waliwo ekiragiro ekyali kyafunibwa edi mutuufu ngeri bwalabali. Kale byebyo bonna tubakuwadde obawulidde. Abasibe bamaze emyezi 7 nga basibe. Olwaleero wabaddewo essanyu era tugamba nti ssanyu kubanga ewaba nga
myezi 7 naye nga bafunye omukisa ogugenda obbawulira ekyo kiba kirungi kiwaamu essuubi ate n'olunaku kooti lwebadde eronze okuddamu okuwa ensalawo si lwawala yeah. That is Friday jja Friday jja 22 kitegeeza eno wiiki eri mu kuggwako Friday jja babadde bakomawo in fact bakomawo si babadde bakomawo tumaze obbiwulira of course tutegedde nti abali emabega w'abasibe bano okusibwa bamanyikiddwa bannayuganda babamanyi that is Mpuuga Abedi Bwanika bavunaanibwa mbu babba simanye esweta n'essimu ebintu byolabira ddala nga tebiriiyo essanyu lya maama oliraba oyo maama wa Edi Mutwe ne mutabani we tannavaayo naye kyenkugambye nti waliwo ku ssuubi n'essanyu okitegeera byannaku nti baddiziddwayo naye kiwaawo essuubi kakati ate amawulire amabi ge tufunye kati Edi Mutwe ne Akirewo Kivumbi bavugiddwa okuva e Masaka ne baleetebwa e Kampala ate ku misango emirala egigenda okubaggulwako gye tutannaba kutegeera kitegeeza kooti e Masaka bweragidde baddizibweyo essebo mukomera kati ate ab'ebyokwerinda ne babavuga nga babaleeta Kampala ku charges endala ze tutannaba kutegeera ze batannaba kubeera nga batubuulira oluvannyuma lw'emyezi 7 nga bali mu kkomera tewali musango gwa Simba gwe babavunaana kakati batugamba ate bagenda bongerako emisango emirala nga bw'obalaba awo ku screen 2 era nga tugenda ku mboozi eno njagala otegeere nti bano be ba personal bodyguard ba Robert Kyagulanyi Ssentamu Wakabi Smart abaddewo ngera ali cross but not so nga Akirewo Kivumbi ku Bobi Wine General Gaddafi abaddewo ne si cross nnyo nga Edi Mutwe ku Bobi Wine dwaki balonzeemu bano babiri ne babaleeta ate babongereko emisango nze ndowooza kati nga bw'otutegeezezza bw'olambuludde ensonga nti ababiri bano betulengera ku screen be bali close be bali ku lusegere olw'omukulembeze w'ekibiina season gye twayingiddemu ensi yonna egimanyi ate twandisuubidde nti weewaawo akakiiko k'ebyokulonda kalina abakuumi bekawa abo bonna babeera basunsuddwa nga bwe twakiraba mu 2021 ku mulundi guno mwami Kyagulanyi atwala abakuumi be abali ku lusegere okuba nti kya muwendo nnyo n'okusinga bano abavudde mu state kati bw'obakwata nga bamanyikiddwa Edi Mutwe Akirewo Kivumbi nti be bamu ku bantu abo bw'obakwata n'obongerayo ate nga tukimanyi ensonga ez'abateeswayo n'abaabateekayo ekyamazima baatondewo bitonde kati nze kyendaba mu mbeera eno nnaku z'omwezi 22 sabbiiti ejja leero 14 bano abali emabega wa kino abantu bano okubeera emabega w'emitayimbwa ndowooza babadde batandise okuwunyiriza akukye ekiyinza okuva mu 22 nti bayinza okuteebwa kati bwe batondawo embeera nti kati bavugibwe bagibwe Masaka baleetebwe wano e Kampala bateekebweko emisango emirala nze omu kubasuubira nti 22 sabbiiti ejja tuyinza okufunako abasibe bano tebagenda kubeera Masaka bayinza obutabaleeta ne babagamba nti muyina emisango emirala e Kampala kyekyo kyennyini olowooza kino tebazzeemu kukola kye baakola Alan Sewanyana ne Seginya kubanga twalaba ng'emisango egyabakwasa bijambiye Masaka kati ate wakati mu kuwuliriza emisango egyo bakwatanga Sewanyana ne bamuzaayo mu kkomera ate ne bavuga Segirinya ne bamuteekako emisango
cyber simanya harassment biki computer misuse act nga bamuvunaana obubaka bwe yayisa ku mukutu ogwa Facebook so bali mu kwawula bano kubasiginya yine emisango ebiri Sewanyana nga ayina gumu kati bano era babaawudde bagamba nti bano ate balina gye bagenda obbateekako biyinza okufaanagana era kyenkana byafaanaganye dda kuba kati bw'olaba leero mu kkooti e Masaka tubalabye bonna babaddeyo yes kati okutte oddidde ababiri obaawudde baliwo baleseeyo kati waliwo omukisa munene nti abasigadde e Masaka oluvannyuma lw'okuleetebwa mu kkooti nga 22 chance eyinza okubeerawo ne bateebwa kakalu ka poliisi naye bano abaleeteddwa e Kampala akattu kabajjidde naye gwe weebuuze mu bonna lwaki balonzeeyo bano ab'oku lusegere nnyo tuli mu koodi 226 jjukira ate nga state naye ekimanyi nti abasajja bano omukulu w'abeera ali kiba kizibu nnyo okumwakisesinga okumala gamutuukirira ate nga nategeddeko okusinziira nina we nabadde nsoma nga bagamba nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannafuluma ggwanga yalese alagidde bekikwatako batandike okubeera nga bakuba ttooki n'okutunuulira baana ki abavumu abalina omutima era nga bano abaana basuubirwa okutwalibwa okufunamu ku training eri extramu abagenda okubeera nga atambula nabo mu kalulu ka 226 jjukira ttiimu yonna eri mu kkomera bwe yadde tannagenda bweru yaleka alagidde bekikwatako batandika recruitinga abaana abo abavumu abalina emitima bagende babongeremu ka extra training basobole okubeera nga batambula nayo bijjidde mu kiseera nga CDF General Muhoozi yavaayo n'agamba nti buli candidate agenda kubeera ng'akuumibwa SFC tusuubire bonna abaakayitawo tubale ba candidate kati nga 128 bwe banaaba babawa aba SFC Museveni anaasigazaawo kale kubanga batono mu namba twongere okusabira baganda baffe kuba ndabira ddala olukwesekwese duwanvuwa era kino tetwandyagadde kibeewo naye okusinziira obuzannyo bwe bazannya kisobola n'okugenda n'olaba nga tutuuse ne mu kulonda abantu bano nga bagenda bateekebwako ebisango ebitaliiyo naye nze nandirowoozezza katono nnyo nga tuva ku mboozi nti bw'olaba ensonga za CDF n'otunuulira ebiri ku baana bano be bagenda mu maaso n'okukwata akyongera okuteekawo sigino mu maaso gye tujja nti omuliro oba akabi kandyongera okujja kubanga kati olaba atakisi ez'enjawulo ezibeerawo okuva eri CDF zitunuulidde kibiina kimu NUP kati tageti gye balina abakulu bo nga bo tebasobola kubavuba bassa mu makomera naye banokolayo abo ab'enkizo naye temutya teri kitaggwa tuddizeko katambi ka Edi Mutwe ako kakosembye yaako Edi Mutwe this time alabise nga ali strong alabise nga musajja wattu alabika agenza againinga amaanyi okusinziira we twamulaba luli nga ayise ekituufu luli yali mu mbeera mbi ne kati omulaba nga waakiri amaanyi weegali ali strong alaga nti akyali ku mulamwa now Robert waliwo posti ekoleddwa Map Media njagadde nnyo nenjireeta tugitunuulireko mu ddakiika nga emu agambye nti Honorable Sseggona ye abeera mu misango kikaaki kibuuzo abeera mu misango kikaaki just mbuuza kumanya sivodde njagala tukozese ebigambo bya Map Media ate era nenjagala omwebaza olwa posti eno mu bintu by'ekibiina bino abaana nga basibibwa
osuubira okulaba bannamateeka abagundiivu NUP beerina Sseggona nga waali. What is the problem? Lwaki Sseggona tetumulaba? Kati kino kituuza ku kye twayogeddeko akawungeeza akayise. Nti bw'okwata abantu abaava mu DP ne bajja bakola DP block. Ekigendererwa ekyali ekikulu si kulaga mwoyo gwa kibiina gwe balina. Bazze lwa birungi na kigendererwa na masannyalaze gali eno. Kati ekyo tekigenda mufuula munnakibiina. Ate already Sseggona Mpuuga baava Mmengo. Kitegeeza abo babiri bali. Ekimuleeta eno mu NUP si kuba nti agirina ku mutima. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga ono y'omu ku bannamateeka abagundivu tumulabye mu misango nga ogwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Emisango emizito ddala ng'agenda maaso n'okube tubadde tulina okumusuubira nti mu mbeera abaana bano gye balimu yeetaaga balooya abazito nga ba Sseggona abeeyita bannakibiina. Naye lwaki nze omu kubakkiriza nti omulamwa DF kwetambuzibwa Sseggona agutegeera bulungi era agugoberera, wabula olw'okutya okuliwo nga bwe nakunnyonnyodde jjo nti alaba eri amasannyalaze matono tebalinako. Otoga nti matono tebalina nakuli ebikondo newo bikoonaganya tewali ku batu ezaafa. Kati alabira ddala nga omukulu atalina maanyi amukkiririzaamu naye kati enazze lw'amaanyi. Kati omuntu ayinza okubuuza nti abantu abavunaana abasibe bano kuliko Mpuuga n'Abedi Bwanika. Abedi Bwanika alumiriza, Mpuuga y'omu ku bavunaana. Omuntu ayinza okwebuuza nti Sseggona nga mukwano gwa Mpuuga nga bwazza kitugamba nti oyo mukwano gwange ow'omunda. In fact waliwo watuuka n'amuyita ne muganda we. Olowooza kino kiyinza okubeera nga kye kireeta Sseggona obutajja mu misango gino olw'okubeera nga mukwano gwe muganda we y'omu kuba amannya ge agawulikika mu kusiba abaana bano? Kyekyo kyennyini kye mbadde ngezaako okugyayo nti bassa kimu n'oli agambibwa okuba nti essaawa ya leero abaana bano bali mu mbeera gye balimu olwa ye. Kati bw'abanga munywanyi nnyo w'oli era tojja kumulaba nga yeenyigira mu bino kubanga mu kamera ajja kulaga nti wa NUP essaawa zino ali Namirembe okitegeera ofiisi za DF era ebibadde bigenda mu maaso mu kkooti e Masaka abadde abyota buliro. Okay, kale ye Sseggona genda mu comment section gwotubuulire Sseggona ebigenda mu maaso tabiraba. Kale tukkiriza abiraba, bw'aba abiraba akozeewo ki okukakasa nti abaana bano abaabatambulirangako abaabatembeetanga abaabakuumanga batuuke mu bifo ebyo bye balimu akozeewo ki obbayamba oba in fact singa abadde musajja mugezi ejjo batutegeezezza omukulembeze ng'agenda mu America ono Sseggona yasooka mu kumusisinkana mu maka e Magere. Kati yeno embeera emu ku gye twandirabiriddemu okwetonda kwe olw'obutalabika mu nteekateeka z'ekibiina zabadde alina okwenyigiramu. Waakiri tutandika okulaba nti agenda dda ku boodi. So ndowooza nammwe mubiraba mutubuulire gwe ki ky'olowooza ku mbeera eno. Bwe tuba nga tugivuddeko mutukkirize tusooke tufune abantu bakuba ebituli mu Sseggona naye ndowooza balina ensonga zaabwe. Njagala tusooke tulabe clip eno Sseggona yali eyo gy'akiikirira Busiro Omunyarwanda wa Bobby soko tuwa omuvubuka oyo. Omuvubuka gwe bagenda otuwa yawambibwa naye n'asibibwa ebbanga ne bamusiyaga ne bamukuba ne bamugyamu amannyo n'akolebwa buli kyambyone. Oyo General Felix Kraije yavaayo n'agamba oyo yagamba bamusiyaga mbu ayagala visa genda bweru wa ggwanga. Bakitegeera mbu bw'oyogera ku bisiyaga ofuna visa
bwatyo General Kraije bwe yayogera omwogezi w'amagye wakati mu mwana mu bulumi omuvubuka oyo agamba nti takyasobola kukozesa mukazi ng'omusajja bwe yandibadde olwaki ekyamutuukako Morgan olwaki ekyamutuukako okitegeera naye ye Kraije ali wakati mu kubeera nga asiga akazigo n'ebyekisiru nga ye bwe yalaba. Tuwulirize ebigambo by'omuvubuka ono nze nganze omu ali emotional binkutteko alwanirira ba Edimutwe baveeyo ne bamukwata ne bamachete emyaka kumpi 6 egigenda okubeera nga giwera. Tumuwulirizeeko. Mwena abali ambalamusizaako mwena abali Shalom Television Uganda. Shalom Television. Jeno Munyarwanda wa Bobby yasodomazinga gavumenti ya dictator. Nze nno ngenda kudimandinga baganda bange bassekitoka ya Sini Machete nga bagenda kuweza emyaka 6 mu kkomera ku misango emiwaayirize. Navaayo nno nenzija nga mbagamba ti dictator Museveni ng'ayita mu bakakeregebe Balamu Barugahara Fulufiga n'abalala bonna bajja nga batukonvisinga n'abamu ku ba statements tamanyi nga batukonvisinga mukize emisango Kyagulanyi muyekera mu ggwanga tubawo obusente tugenda bakolera ebirungi nenzija nembyogera ne mulowooza nnimba n'ekyo omukisa omulungi ekyo nayogerako mama ne mukiraba so nno njagala mutuyambeko tutambuze message ey'okwongera okulabisa kubanga ebintu bye batusibako tusimanya tuli bayekera mu ggwanga ffe tubaako bayekera lino eggwanga lyaffe mwetulina okubeera tulina wakuddukira wabula nyongero bategeeza nti tetugenda kuva mu nsonga za kwerwanako nga bannayuganda tetugenda kirekera awo bino byonna byonna mubikola kututiisatiisa na kutiisatiisa mikwano gyaffe ne bazadde baffe bali ku lusegere lwaffe naye twasalawo abamu ku ffe kale katufuuke saddaaka ku lw'eggwanga lyattu Uganda bamachete mubayimbule Kalanzi Sharifu Kato Emmanuel basigala abantu 9 ku fayiro eyo naye tubaagala bayimbulwe bagamba bafuna Akileo Kivumbula Edimutwe ekituufu ensonga ziri politiko mwena mukimanyi nti ensonga zaava ku butakkaanya obwa mukulu Mpugade Mapuga Misa Lukaaga awamu ne President Kyagulanyi Ssentamu kubanga ensonga bwezito bwe ziri tujja zoogera nga bwe ziri oba mukola ki ate tewaliyo ekyamanyi kye musobola kukola kubanga ze ndwedde okufa leero oba okufa enkya lw'eggwanga lyange ate mwanzitadde omuntu omala omusodomayizinga n'omugyamu amanyi kyemugamba nazaalibwa banamanyi ndi bwenti kati omaze okunzigyamu amanyi onkozesa ng'omukazi mu kabina oyagala nzizeeko ki sikyasobola kugenda mu kikolwa kwegatta na mukazi ng'omusajja bw'abeera oyagala njogere ki musuubiramu ki naena mubitukola mwagala okututyoboola tufuuke baswavu tetusobola kuswala nga twerwanako mwe mugenda okuswala ne bazzukulu abazzukulu bammwe kubanga bino omusaayi gw'abannayuganda gwe muyiwa gugenda kubasigalako gubakulukutiyeko gulukutire ku bazzukulu bammwe emirembe n'emirembe so ze nno naali badivaizi nze mudduke nga bukyali mugende bannayuganda mutulekere emirembe kale nze sobola okunzita kuba siina kyendi siina jjambiya siina mundu siina wadde kyakulwanyisa ate sinze Katonda nisobola okusalawo nti nkugyewo nga mmwe munaye mweyita bakatonda ne musalawo nti ono kati katumukumireko mukomere okumala ebbanga beeri tonono kamutumuteeke wano nga baganda baffe John Bosco Kibalama baddamu ya John Bosco n'abalala bonna Biyita Nabukenya mwamutta Yasirika mwamutta Dani Kyeyune mwamutta yes bituluma naye ate tebigenda kutulemesa kufuuka bakasiru nga Katonda yatuwa emirimu egyogera waliwo ensonga lwaki waliwo kasiru atayogera nange ayogera nja kusigala nga njogera ekyo ti dictator Museveni awamu n'empuga n'abo bonna bokozesa mwe mufuuse ekizibu eri eggwanga Uganda nze Jeno Munyarwanda wa Bobby mwe mwasalawo mbeere Jeno nze nkwata otya civilian time civilian Jeno Court Marshal nga ne Kayihura bwe yazza emisango abaana nga balina amannya ge bamentioninga bampuuga so kino kiddayo nti Sseggona ayinza okubeera nga yetajja mu gino misango olw'ensonga oli yatugamba mukwano gwe muganda we n'ebiringa ebyo naye waliwo clip ya Sseggona gye nandyagadde tulabe then tulyoke tweyongereyo abantu b'e Busiro waliwo biri bye baga nti omutamiivu omusanga ku lumbe n'atandika okwogera ebigambo sebe eri ennyumba eddako wali bali abantu
ne mugaa yakatamivu kabadde naye nga kabagamba mazima okitegedde omutamivu mumugobe ne wano bwe bakulya ye taba na musango muddamu kwoza so omutamivu yayogera ebigambo awo nga tulowooza asaaga kakati omutamivu yagenze n'atamirira mu Sseggona naye mu kutamirira mu Sseggona ng'amugamba mazima gokka omusajja yaswalidde mu katundu mutuwe kakulembera ebisanja bisatu kino kyakola kyasaba njagala kumanya mu myaka giri gyonna 15 yali tasobola talina mpuliziganya na kiramaani amuli mugamba nti mpuliraayo miitingi ng'eno njije ndabe abantu bange biki ebibasoomooza byegenda okubateeseza kakati ndowooza omukulu naye muwulidde ndowooza kyabugwenjufu buli omu okuwuliriza munne nze kyenvudde nkikola nengira ki nemuwuliriza abakulembeze abali wano nsanyuse okubalaba n'abatasanyuse kundaba nze awali obukyayi nsasuza kwagala nsanyuse okubalaba ate ndowooza ne mu 2010 bwe najja saalondebwa bonna njagala kwebaza chairman okuyita olukiiko luno ate nange enompita nebaza kubanga muwadde abakulembeze bonna omukisa ne babaako byebuugera nabadde ndowooza nti nja kusooka mpulire abalina bye bambuuza naye kati kanjogere ebyange nawulirako nga waliwo agamba nti akabanga kano kembaddewo bwenzija nina kuwa accountability aŋŋamba abo abeetegeerera okubigenda okututtira ensi kwe kubeera nti abatayagala kuwuliriza bannaabwe baagala nnyo bawulirizibwe waliwo ensonga lwaki abateeseteese olukiiko luno balonzeeyo we bajja okuwa omuzindaalo olw'ekisa kya Katonda waliwo abantu ababeerawo mu biseera ebyenjawulo ne baba bankizo ne bakulembera abalala mbadde mbasaba obugunjufu bwa bamugambye accountability tebaagala agireke tebajagala remember ye muntu y'omu okuva 2011 2016 2021 mu kisanja kya kusatu alamuza kyakuna okutuuka essaawa ya leero nti abalonzi oba oliawo babadde ayisaamu amaaso bebazze bamulonda ne bannange okumanya omusajja ono teyeeguya omukulu olumaze okuwa obubaka bwe eri Sseggona seba asoose nakwanukula n'agamba ne mu 2010 si bonna nti bannonda nga kyalinga ategeeza ne bw'otannonde ono abadde ayogera ne bw'otalonde naye njagala okukakasa ebigambo bino omukulu ayogedde akiikiridde abantu bangi kuba wamaliriza okwogera kyenkana olukuŋŋaana luna ne lukuba enduulu n'engalo era okwogera tetwagala accountability yo tabadde omu babadde bayitirivu ate tabadde oli eyayogedde yes. Kakati ebintu bino Sseggona nga ye ekyamazima kino eno ensobi agikola nnyo tuli kufundikira kisanja oba ekisanja kiri kuggwako ye lwajjukira okugenda mu balonzi nalwe olunaku lwe yajjukidde okusisinkana omukulembeze eyamuwa kaadi okugenda okwesimbawo nti ye ebibye olumala okola kyekiri kye nagambye nti ekibiina kikwesanga madaala n'aba mwesiga okumuteekamu obwesige abakiikirire era nabo abakozesanga madaala kati ke kaseera nno obudde bumuddugalidde kale Father Chibi ayina obubaka bw'abakulembeze abeeyambisa obweyambisa abantu n'abaggulawo obubiina njagala tuwulirize ebigambo bya Father Chibi abalimu ku magezi
abaali batwogerera bafuuse byangirigiri ogenda okulengera omuntu abaali boogera ebintu ebirimu amagezi tebakyayogera birimu magezi ne tubeewuunya ffe bakoze obubiinabiina ng'ebintu byeboogera birala olaba bannayuganda abamu nga nabanyigira baali mukwanudira nga mbeegomba nga boogera ebigambo ebirungi boogera okubiina abantu nga bakoze obusolosolo bantu bakoze obubiinabiina ekibiina kyolusanya lwennene lakuna ebintu naye ngaolaba tebalina ebigendererwa abakulu b'amahama g'ensereko balina ne bombuuga abaali balina eggwanga ku mutima ojja kwewuunya in fact ndowooza tekyewuunyisa kati omuntu lwaki muli teyeebuuza nti lwaki buli asituka mu ggwanga ayogera ku mmwe kitegeeza mwafuukadde ekyennyinyaza naye owaayo ensi terina weebeesammulira naye singa kisoboka yandibadde yabeesammula dda so ebigambo bya father Kiibi tubirekaawo era byo bisigalawo tetubyongera nako tufune kanso Luyimbazi Nalukoola zino emboozi okuzidisikasingako era ali ku gasajja gano omumwe yavudde n'atomeza n'ow'NRM njagala tuzirabe zombi bbiri omulundi gumu then tujje tukole submission yaffe ku mboozi ezo ne Bobi Wine gwayogerako nzina mutwale aluwo Bobi Wine yansulanga wano ganze nsula wano Gulu prison NUP twajogererako Gulu prison ibitegera bulungi okumusinga twali twogerako NUP ng'ona akyali ne mmawo bwakyakukuta ne mmawo Mr. Seruga nziremu kati njogere omukulu amaliriza webale nnyo ndowooza buli munnayuganda atulaba eyo naddala ali emmere eyo kya ndowooza otegedde obulumi bwa Honorable Mabikke we buva Honorable Mabikke yeewaanye nti amanyi nnyo pulezidenti wange Kyagulanyi era yeemu ku bamanyi ennyo NUP naye ate taliimu omanyi okweyogeza olwanga olukazi olwanobako nti nze ewa bba wange nali muganzi naye ate nga okunona batwala mwenge bwe yansookayo mu NUP wayagala okulya obw'MP ng'oyita mu byo tewabulya nze gw'otenda okuba omupya mu yo nzuuno ndi memba wa NUP n'ekyo kye wayagala okulyayo obubaka bwe wayagala okulyayo tewabulyayo nze ndi memba wa parliament eyagira ku tiketi ye NUP yenze memba wa parliament wa Kawempe North constituency abakulu abenkanidde olaba bwe wenkana muganya okugenda okugamba omusajja omukadde Gen. Museveni nti teriyo rise and rise tasobola kubeerawo paka n'enjovu eriko obuwuka obugirya temugenda kubeera mu bumu abakulu abenkanidde olaba bwe wenkana muganya okugenda okugamba omusajja omukadde Gen. Museveni nti teriyo rise and rise tasobola kubeerawo paka n'enjovu eriko obuwuka obugirya temugenda kubeera mu buyinza paka tetwagala tubakwate nga Kasimo Obura mutereeze ensi yaffe ku lw'abazzukulu bammwe ku lw'abaana bammwe ku lwaffe n'ebiseera ebijja eby'eggwanga muve mu kubuulira enjiri nga muleeta emiggo nga muleeta emizinga nga muleeta jjaaji era nti mu butandike mwabali naye olabye gwe bagambye laba bwofaanana daba bwe wenkana mbutuufu abadde afaanana nga bwe bamugambye era naye asoose n'atunuulira akimugambye muli mutima n'agambye sajja linkubye pointi so tubuulire Nalukoola abadde ne Mabikke agamba be baleeta ye yaleeta Bobi Wine era agenda okuleeta Bobi Wine ono yali eri mu DP nti ekibiina kitegeera nnyo n'okusinga omukulu n'amugamba kale gwe yaleeta naye nze nali obwami mu kibiina kikyoyogera nga tufundikira emboozi eno kati Mabikke ono bw'aba agambye nti be baleeta ekibiina kino n'omukulembeze waakyo nga yeesimbawokko n'atasobola kuyitamu kati twandisuubidde nti
strategies oba emiramwa n'emisingi ekibiina kino kyagamba kye baleeta y'omu ku bandi badde bazitegeera ennyo n'okusinga bano abapya bagamba abapya abatali bannakibiina kati bwe mpuliriza ebigambo by'amabikke bino ekyamazima ndowooza oba nkugambe nti kuba kwesoma kati bakireeta n'amala n'akivaamu nsonga ki gyawe yamuggisaayo kwe twogerera essaawa zino wa DF bulungi nnyo kati NUP efuuka etya DF mazima ddala ekibiina kyewaleeta kati ebiseera ebisinga buli lwe tubeera nga twolekera okulonda munda mu ggwanga lino abantu nga bamabikke ate abaddewo akaseera mu byobufuzi wano we beesobolerayo baleetebwa kukyankalanya bukyankalanya kyova olaba kati ono teetaaga nnyo na kumuwa budde tumuggyeko obudde tumuggyeko obudde kale ebitalina makulu omukulu yatugaba tetubiwanga makulu kati bw'olaba luuza mabikke RIP kale mukama wange twolekedde oluwannanda lwe Gaza naye ndowooza tetusookera Gaza tusookere munda mu ggwanga erya Tanzania wano ku mulirwano kibuzibu ki olunaku okwosa eggulo lwadde lunaku lwakubiri waliwo ekirombe kya zaabu ekyaziise abalombe babadde 25 wakati nga bagezaako okusima kuba n'25 abiri babadde bazze kutereeza nga bw'olabye ku ntandikwa y'akatambi ekkubo oba empuku ekinnya ky'oyitamu okukka wansi kyabadde kifunye obuzibu kubanga kubeerako obudaaladaala bwe babadde bazze okutereeza kati ekirombe ne kibabikkirayo bonna kati okusinziira ku mawulire nga bwe gafuluma tutegedde nti okuva olwokubiri kitutte essaawa 32 at least okununula abamu ku abo 25 basobodde kununulako basatu essaawa 22 nga bali wansi mu kinnya banunudde nga tebannafa balamu 22 bakyaliyo bakyagenda mu maaso n'okukola okunoonyereza oba rescue mission ekyagenda mu maaso kyekyekinnya kati empuku ejjukira gy'okoma okukka wansi tokkirira straight otandika okukola ki oguguka n'ogenda bwoti kati obuzito obwabadde waggulu bwatendewaliddwa ne kibikka bubisi kati era okusinziira ku komishona ow'ekitundu kino omwabadde ekirombe kino ekimanyiddwa nga Shingaya kiri mu ggwanga lya Tanzania avuddeyo n'ategeeza nti ekirombe kino ekimanyiddwa nga Wachapakazi Gold Mine kibadde kivunaanyizibwa bantu ba bulijjo abavubuka be baali bakyetandikirawo nga si kya gavumenti wulira nga si kya gavumenti ako kempulidde kyali Katonda Tanzania commissioner ono bosi soko osimbe wakati ekirombe kya Gorodi kyali kyatandikibwa bantu ba bulijjo ate nga bavubuka nga gavumenti tekiriimu kati enjegene yatuusewo oluvannyuma lw'okugwawo Uganda batta kyalo kiramba gavumenti rwezze ate yezze kununula kutaasa bavubuka bano abali wansi eyo Katonda wange kati okusinziira ku komishona atwala district eno amanyiddwa nga Julius Matiro avuddeyo n'ategeeza nti before nga ekirombe kino tekinnaziika bantu bano ab'ebyokwerinda abatwala ekitundu kino basoose kulabula abantu basoose kulabula era ne bagenda maaso n'okuwera entambuza y'okusima zaabu basoose kugiwera kati baneeno aba insistings abalemeddeko ne bajja enjega eno munanatu yabakwatiddeyo naye nga twongera okubasabira at least bagende okuzuulwa nga bakyali balamu naye nga etwogera okutuusa essaawa zino 22 bakyali wansi eyo mukama abasaasire waleme kufiirayo bantu nene ekirala Tanzania mutulaze machuwa wano nti batta kyalo kiramba
kasita bategera nti kuliko ekyobugagga ate netteeka baaliisa nti bwe balondoola nti emakinge waliyo zaabu toliibwa tosasulwa twagala ekyo kiri awo mu kitundu property ya gavumenti Tanzania mwine engeri gye mutuyiseeko ennyo olaba naffe gye tutwala amafuta gaffe gasengejje naye mbutuufu tekikino tekiri feya omusajja Bobi Wine yagamba nti mu luyimba lwe yayimba emyaka nga 13 egiyise singa twali twazimba oil refinery tetwandivunamidde embeera z'abaforeina leero twegayirira kubanga tetuyina oil refinery. Oba Bobi Wine oba yavaawa nze ntera n'embeera ano ne misinga kale twasoma bisome katono nnyo mpayi seconds nga 3 wano twalina omukulembeze nga bamuyita Idi Amin Dada yagenda munda mu ggwanga lya Switzerland story egyo watugamba wano n'agenda okugula ente enzungu zaali ente 10 naye nga okuzijja Switzerland ozireeta e Kampala nga kya bbeeyi nnyo n'abuuza ennyonyi ze mwagala okumpangisa zo za ssente mmeka agenda okubuuza ebbeeyi y'ennyonyi nga kyenkana ssente ezigula ennyonyi ze ssente zagenda okuteekamu okutuusa ente ezo yagamba bugambi ennyonyi nziguze ente tuzitwale n'eggwanga lifunemu n'ennyonyi n'eggwanga ne lifunamu naye kaakati tukutte amafuta tuzimbye pipeline okuva e Uganda mpaka Tanzania naye kaakati kyembuuza ssente ezaateekebwa mu pipe ezo tezisobola kugula byuma ebyo bisengejja amafuta ago ne gasengejjebwa awo nze naawe kakati luli tubadde ne bato ya Zelensky na Putin leero tulaba Zelensky versus Trump kiki ekigenda mu maaso kati olunaku olw'eggulu olunaku olwokusatu twabategeezezza nti waliwo essimu eri wakati w'abantu basatu abakulembeze okuva ku lukalu lwa Bulaaya Zelensky ne Putin ne Trump akulembera America kati ebyavudde mu ssimu eyo at least twabitegedde era okusinziira ku mukulembeze akulembera America Donald J. Trump gwe mulundi ogwasookedde ddala okutendereza essimu oba okutendereza okwogerezeganya wakati we n'omukulembeze wa Ukraine kati mu ssimu eno Zelensky yayongedde okumusaba nti Russia bw'eba egaanye okukkiriza okusirisaamu kw'emmundu bongera okugiteekako nnatti enzito tusuubira olunaku olw'enkya Putin agenda kukyala wali mu ssaza erya Alaska kati ekyagoberedde olunaku olw'eggulu essimu eyamaze essaawa nnambirira wakati wa Trump ne Zelensky n'abakulembeze ba Bulaaya bonna bakkaanyiza era ne Trump yabaanukudde ategeeza nti ekyamazima ku mulundi guno Putin bw'agezaako okuzannya obuzannyo bwe ffe nga America tugenda kwongera okuteeka nnatti enzito ku ggwanga lya Russia era n'ayongera n'abagumya nti ebigenda okuteesebwako olunaku olw'enkya tugenda kubibategeeza nga twakamaliriza bwe tuti jjukira abakulembeze bano ababiri Trump ne Putin bagenda kusisinkana mu buntu si bya ssimu kati njagala okubatwalako katono nnyo ku biki ebisuubiddwa entambula y'omukulembeze okuva ali munda mu ggwanga erya Russia kibuga Moscow okutuuka mu Alaska okusookera ddala y'omu ku bakulembeze abatatera kutambula Putin tumulabye emirundi mingi abantu bonna basisinkanye abadde abasisinkanira mu maka g'obukulembeze bwa Russia agamanyiddwa nga Kremlin wali mu kibuga Moscow kati ku mulundi guno agenda mu ssaza lya Alaska si ye mukulembeze gw'oyinza okukyaza mu maka g'obukulembeze bwo nga bwe tuzze tukiraba nti bo bano babadde nga bakyala mu Oval Office wali mu America mu White House Putin y'omu kubakkiriza nti yakyaza si gwe bakyaza kati okusinziira ku nteekateeka zonna eziva e Moscow zitegeeza agenda kutambulira mu nnyonyi ye kyensuubira nti omulabi waffe wano yandyetaaze okumanya Putin atambulira mu nnyonyi kikaaki ennyonyi eno emanyiddwa nga Aishin 296 bisatu PU yemu kuzisinga abasajja abarasha bwe batye bagiyita naye nga abazungu bagiyita nabo Air Force 1 nga bwolaba Air Force 1 ya America kati kiri bwe kiti
ng'oggyeko ensimbi n'ekonomi enteeketeeke Russia ne America tebakkirizangako nti ono yasinga. America kyesinga Russia ekonomi na nsimbi n'ebisigadde Russia egamba ffe tusinga. Naye era abaakusinga kuli kasita kusinga enkonomi n'ensimbi yokka kati sente nga yo yeefuga buli kimu. America ye namba emu ye super power namba emu olwa nsimbi. Russia super power namba 2 walwa byakulwanyisa. Kati ennyonyi eyo gy'ogenda mu maaso n'okulengera yali ku lugendo ng'egenda munda mu ggwanga lya North Korea ewerekerwako fighter jets ekika kya Tu-95. Ezo zibomba zizolengera zirina obusobozi obukuba nuclear nazo zenkanankana n'ennyonyi eri ey'omusajja mu America emanyiddwa nga Air Force One. No. B2. Tegeeza buno bu fighter jet bwolengera obugiwolekera. Bitu yeriwa eno kiwundo yatwali tizenkanankana nezo zola beziwolekera eyo. Kati ekyokubiri ennyonyi eno kyekifuula bitu ey'enjawulo nti bwevaayo omuntu akankana. Nakugamba abasajja b'Amerika bagijjayo mu mbeera bbiri okukukanga okulaga nti weetuli ate nga tebagikusemberezaawo ku ggwanga lyo. Ekyo kyekiwundo. Ekyo kibayita ekiwundo. Ekyokubiri etaggulula ebyo ebiba biganye ebyo biremeredde Amerika okumaliriza nti bomu emu gyesuula ekkirira obuwanvu bwa kilomita oba bwa fuuti 7 bwetuukayo bwekuba buli kimu ekijjayo wansi teri bomu ndala ekikola. Ne wano omusajja abatakusinze dwaki nti gwe buli otambula nabwo naye tekimwetaagisa kati zatambula nazo zi F-22 lap teziba mu level yo gwe azunga nazo. Anti kati najja kuleetera AWACS 50 erimu level yaziri kati abasajja bana abarasha bo ekyamazima tukkirize tugaane ku Amerika beepima bwepimi naye mu Amerika abasinga ebintu bingi. Ekyokubiri asubidde okutambula n'ennyonyi eyo ezitoba obukadde bwa paundi 504 Katonda wange ennyonyi emu. Kati already ennyonyi yatuuse dda eyeetikka konvoyi ye yonna yatuuse dda mu kibuga ekya Alaska ekikulu. Kati konvoyi ye nayo tagireka bamukkiriza bimu ku bye bamukkiriza okgenda nabyo tekitera kulabikalabika era emmotoka etemyanga omuntu ey'obukulembeze bwa Russia emanyiddwa nga Aurax Senate Limousine yagitutte. Twagirabako emabega kaawo Mwami Museveni lwe bakyala e St. Petersburg yagimuvugiramu. Omukulembeze wa North Korea emmotoka eyo yagimuvugiramu. Zezimu ku mmotoka ezinnyonnyola amaanyi ga Russia nti bw'aba agituddemu yo nga yo kyokka kyakulwanyisa tekubwa kintu kyonna teri kiyinza kugiyitamu nayo ekola kye bayita flat tire drive nti ne bw'ogikuba emipiira esigala etambula gye bayita Aurax Senate Limousine ezitowayo obukadde bwa paundi 192. Ennyonyi egisingako kuba yeri mu 504. Kati abasajja bano abarasha era baamukkiriza okutambula n'oluseregende lw'abasajja be bonna abamukuuma tekitera kulabika. Kwegamba asitudde state ya Russia yonna agitutte mu Alaska okulaga Omumerika nti naffe weetuli naye ng'ekigendererwa ekikulu ensisinkano eno yakutema mpenda ku butya bwe bayinza ofundikira olutalo. Ekisookera ddala olunaku olw'eggulo bano Abangereza, Abafaransa, Abamerika ne Ukraine nga bagenze maaso n'okuwuliziganya ayogerera ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala ku ludda lwa Russia yavuddeyo n'ategeeza Alexei Fadev yavuddeyo n'ategeeza embeera gye tuyimiriddemu nga Russia tennakyuka ku biki bye twagala. Jjukira nagamba ebintu biri bisatu eyagala bitundu bino kati mu kubyagala Putin yavona n'ategeeza ebitundu ebyo byonna amagye gonna aga Ukraine agali Donetsk, Luhansk, Kiev, Crimea, Bakhmut ne Kherson ne Zaporizhia balina okuvaamu abajaasi ba Ukraine balina okuggyibwamu. Bwe kiba nga tekikoleddwa tewagenda kubeerawo ceasefire. Ensonga ey'okubiri enkulu Ukraine ekirooto ky'okwegatta ku NATO ekyerabire kaakati oluvannyuma lw'essimu ejja yakubiddwa bannamawulire baabuuziza Trump olina obusobozi obukonvinsinga Putin okufundikira olutalo
ekyewuunyisa abazeemu n'abagamba sibulina obusobozi naye nga yabadde mutuufu. Ekyamazima bo tebuliiwo kubanga asituka okuva mu Kremlin okwolekera mu Alaska ng'amagye ga Ukraine gakyali mu bitundu byagamba bye yawamba. Essaawa zino Russia evunaanyizibwa ku bitundu 19 ku bitundu 10 ebikola Ukraine, 19 yabyezza dda. Kati Trump mu busobozi bwe nze ng'omuntu nsuubira tasobola kumatiza kasajja kano ne kalekeraawo kubanga ekisookera ddala Ukraine yeegamba ensonga ezirimu okutwogerako nga tetuliimu tezijja kukola. Ate nga kitegeerekeka gw'osalazeewo otuteeseze ffe nga tetuliwo tutwale. In fact Trump teyategeeza na kutegeeza nti wakati nga twogerezeganya ne Putin tugenda teeka Zelensky ku ssimu naye tuwulirize ebirowoozo bye. Tujja kumukubira essimu nga tumaze okwogera ne Putin tumubuulire ku biki ebivuddeyo. Ekyo kya buntu ensisinkano ya bubbi. Kati nno at least yembeera eri wakati ffe tujja kudda wano olunaku olw'enkya tubategeeze ebinaaba bivuddeyo kubakkirizagaana ababiri enkya bagenda kusisinkana. Naye ekibuzo ekinene kyenjagala okulekera abatugoberera kano kanaabeera katego Putin kaali mu kuseetingira Trump oba ensisinkano eno eneesigala etambulira ku mulamwa gwe tufuna wano nze naawe tugirinze enkya. Kale awo nno kati waliwo ebyanyumidde mbirabanga bya kijega binsesanze buli wembiraba. Abasajja abakulu state ne state north ne south South Korea ne North Korea okwejjirayo ebizindaalo gwotereko munno obubizi bumukabirire nono najjayo nakuba byotayagala. Embeera eno yakomye oba ekyagenda mu maaso. Nga bwe biri amaserengeta go gabadde gaagala kugikomya era ebizindaalo bye gaali gateeka ku nsalosalo ezibaawula bo bajjawo ebimu bajjawo ebitundu 5 ne balekayo ebitundu 5. Bino byonna bizindaalo. Ebyo byonna bizindaalo. Kati atugobererera omulabi wawulira ekigambo kizindaalo ndowooza ye awuliranga bimukalakaasa ebiteekebwa waggulu. Bino bisukkako kubanga abasajja bakwata kilomita namba ne bajasembolingako bizindaalo byokka ng'akimanyi nti agenda sinziira mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Seoul. Akolereyo sawundi ng'etuuka butereevu e Pyongyang ekibuga kya North Korea. Era bwe kiri abasajja bano omukulembeze akulembera mu maserengeta n'owummambuka batera ofunayo akadde ne bajja ku nsalosalo ne bakwata microphone ne batandika okwevuma. Message ng'etuuka mu maserengeta niyo maserengeta ng'etuuka mu mambuka. Kati okweraliikirira ebiseera ebisinga akuli nnyo ku bantu abalinaanye ensalosalo zino abava ne bakomplaininga nti noise ava mu maserengeta n'abali mambuka abagamba nti naffe aveeno okukkirira eri yagwanidde. Kati okusinziira ku muto w'omukulembeze akulembera North Korea amanyiddwa nga Kim Yo Jong oyo gwogenda maaso n'okulengera yavuddeyo ne yeegaana nti North Korea tennabakwata ku kizindaalo na kimu kukijjawo kubanga amaserengeta gabadde gategeezezza nti n'abo mambuka ebyabwe baabijjeewo. Kinajjukirwa nti ku mulembe gw'omukulembeze yali omukyala Park Geun-hye akulembera mu maserengeta yakozesanga nnyo ebizindaalo bino kyenkana buli lunaku ng'ajja n'avuma mafenene n'ava mu mambuka nakkirira n'avuma. Kati omukulembeze omujja gwe baakalayiza mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini amanyiddwa nga Lee Jong-myong ye yavuddeyo n'ategeeza nti kati okuzzaawo enkolagana n'amambuka gwe tuba tutambuliza ekintu kyaffe era okulaga kino katusooke tujjayo ebizindaalo bye tubadde tugenda mu maaso n'okwesa okubavuma ne babijjawo naye amambuka gaategeezezza tetuli lwedde kuzzaawo enkolagana n'amaserengeta. Lwaki eggwanga lya America oluvannyuma lw'okusitula ennyonyi ekika kya B-52 bombers ne bazikkiriza mu kibuga Seoul kinyiiza nnyo era kyeraliikiriza nnyo eggwanga lya North Korea olw'ensonga nti ennyonyi eyo muganda wange America yagiteekawo strictly kutaasa bulabe buva mambuka kubanga omwaka oguwedde twalaba baaluuni ze baateekamu kasasiro ne zisindikibwa okuva mu mambuka ne zigenda mu maserengeta. Oba okitegeera ngezituuka mu maserengeta
zibwatuka kasasiro n'asensera Amaserengeta gonna. Baluni gye twogerako size zino ezigulibwa 10 mu dduuka. Baluni eyenkana ekizimbe erina ne ka generator akaayo bagijjuzamu kasasiro ne bagipika nekkirira. Kati ffe tulinze tulabe enkolagana eneegenda mu maaso n'okuddizibwawo kubanga ebiyimiridde bano muntu omu famire emu yeyeerwana. Amambuka n'Amaserengeta be bamu tewali njawulo era okumanya nga tewali njawulo bw'osala n'oyingira mu Maserengeta ng'ovudde mu mambuka tebasobola kumanya nti ova mu mambuka olw'ensonga lulimi lwe lumu enfaanana y'emu empandiika y'emu na buli kimu kyekimu. Kati nno y'embeera gye tuyinza okubategeezaako ebizindaalo ku sayidi y'omu mambuka bikyaliwo ab'omu Maserengeta be baabijjo nga balowooza enkolagana eyinza okuddamu n'ezimbibwa bw'etyo naye amambuka gaagambye tetujja kubijjawo tetwagala kukolagana nammwe. Empottu ekyagenda mu maaso bwekiri. Kale tetwagala kubeera nga tusukkako wano, twagala kubeebaza buli omu buli ssekinnoomu gy'osinzidde okubeera ng'otulaba. Weebale nnyo, weebalire ddala okubeera ng'otugoberera. Vidiyo gituweere like yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga, twegatteko tubeere famire emu tusobole okubeera nga tutambula mpola mpola. Mbadde Sajjime buterevu nnyo ne Robert Senior omukugu, asonga ku kamera kubaddeko Morgan Keys 256 official, Kalidalu content creator the Ruelo's finest, songa eri mu production tubaddeyo ne Abe ku mapesa nga genda maaso n'okubeera nga aganyiga mu maaso ne mabega buli kimu okubatuukako awo wookirabira ku ssimu yo, tabyo oba kompyuta. Mukama Katonda abatuweere bye musinga okubeera nga mwagala. Mbeere bulungi. Mweraba.